Itandika butandisi Smart Yellow Entertainment. Ekyali ntandikwa tugenda maaso mpola mpola. Era nga sakadde bakunyumireza. Kakati bannaffe aba Smart Yellow bakuletedde firimu yaabwe yino. Nagambe zigenda praise videography wali ku Zai Plaza edduuka liri FF16. Tutandise Mad Ghost ni Bukunja. Ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso. Era nga Sembetya Ashraf King ye nannyini firimu asooka. Ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso mpola mpola. Yawandiikibwa Sewaya Richard Victor ye muwandiisi waayo. Tosande kuleka ne bagikunyumireza. Mad Ghost ni Bukunja. Serunya Honest Kaddu. Serunya Kaddu Honest ye makeup artist wa firimu eno. Sembetya Ashraf King ye director of photography. Sakadde bagikunyumirize edduuka liri FF16 ku Zai Plaza. Nakabuye Joan Nankabirwa Zuena Welfare. Nakabuye Joan Nankabirwa Zuena Welfare. Atenga Sembetya Ashraf King ye producer firimu. Tutandika butandisi era nga tugenda maaso. Sakadde bakunyumireza bunyumireza. Serunya Kaddu Honest ye location is manager. Era nga Sembetya Ashraf King ye editor era yakoze ku visual effects. Entandikwa tugenda maaso. Bazanye Wiliba Force ne Nankabirwa Zuena beba prompters. Nagambye omusubuzi genda ku Blaze wali ku Zai Plaza edduuka liri FF16. Woyina okuleka ndi osubula firimu eno. Ate nga wano solo gitufunako bulungi nnyo. Tuli ku Cornerstone Plaza edduuka liri F16. Ku Zai wano tuli ku EF71. Ku Cornerstone Plaza okulinaana Usafi. Tutandika butandisi Serunya Kaddu Honest. Kati Serunya ono ye director firimu eno etandika bagiyita Mad Ghost ni Bukunja. Kasire John Bosco Tomusubwa era nga ne Nankabirwa Zuena muzanyi wa firimu eno. Namuyanja Anisha ne Serunya Kaddu Honest bonna bakomye mu firimu etandika. Kakati Choya William Nuwamaya Ketura Senkajako Frederick Mwanje Emmanuel ne bazanye Wiliba Kodine Mulukasi Nobo Tayebwa Isaac ne Kisutu Stanley tugenda bakenga komweni tandika tugenda maaso. Sebana John Kizito na Sazi Josephine ekyali kuntandikwa tugenda maaso mpola mpola. Tandikwa firimu etandika butandisi ate nga tugenda maaso mpola mpola. Kakatandisa budde bwa kiro. Negendere mama negendere. Waliwo ajayitayita mukuba atagala. Ngera bw'omanyi omuntu eyanywedde akenge tabula ngeri gy'abatambula mu kkubo. Waawe mama abatagala. Omutamivu. Eno waliwo abali mu kuyimbula embuzi kuba obudde bwakawungezaako buli kisodo ekiri ebwedo kiba kirina okudda ate wekisula. Munyambe waliwo agudde mu basezi. Omwenge muzibu abadde ava kunywa n'agwa mu basezi. Ebigere byabadde bitagala naye obwongo bubadde tebutagala. Kati abasezi bamugoba mpaka wano. Mwe muterese ennyama yaffe. Basango n'abadde ayimbula embuzi tebamuganya kuzizza mu kigango ne bagenda naye. Sirika gwe bataasizza ate yagaana okutaasa. Mukazi wattu yakanda kulaajana nga bamutwala. Abadde tanazza mbuzi mu kigango laba abasezi ne bamuwalabanya ne bamuyingiza ebitooke. Abasezi baatabuka obudde nga butambula. Ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso. Kaakati oluvannyuma ennyo obudde nga busemberedde okukya. Ku nduulu omukyalo le yakulubeeseddwa abasezi gye yakubye wabuzeewo ataasa. Naye ate yabadde ava okunywa omwenge. Yabadde atagala ne bamugwako emisinde yadduse gy'abatannanywa. Era we yasibidde we wano we yasuze. Nagambye omusuubuzi genda ku Blaze videography edduuka liri FF16 firimu eno wegisuubula.
naye ate ne wano Cornerstone tugirina bulungi nnyo tujja kuba tugikutuusaako edduuka liri F71 kati bano baavaayo ku makya nga bumaze okukya eyakubye enduulu lwe bamujjukira yatwaliddwa omusezi waba yadde anoonya waakumanga kiro ekyo buyinza okukya nga akyali wadde ekisinziiro kaakati bugenda okukya ku nduulu eyakubiddwa abasezi tugenda okulengera tebakyadduka bakulukuta baabano mwanguwe abantu beekolamu omulimu ovanga ku kyalo ng'abantu bamanyi nti gundi yatusera yasera emmere eyo obutasaako bibala birungi oba be bali abafu babaziikiddwa ku kyalo kati bwagenda okukya nga buli musezi yenna waali ali ku wanted era abatuuze beekolamu omuliro sola omulimu abatuuze beekolamu omulimu abasezi batwala misinde emisana abadduka alikwalala ekitambo kiba tekyasomye ekitambo tekibaako ababayiribya baabo waliwo omusezi yali ayonsa bamutwala amabere gasaanuuse babatwala amabere gasaanuuse ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso kale n'abasezi bano babagobera ddala era ne bajja bayingiza mu bimu ku bibiira bino eby'omutawaana eby'obukunja bakyakulukuta bakyayiringita misinde kyani kya musezi aliwa uyo akutte waakirira eyo ulwa uyo babayingiza ebibira biri ebikwafu ebya mu bukunja biri ebikambwe ebibira biri ebitasaalimbiri wamu na buli muntu tukyali ku ntandikwa yaayo era abasezi ku misinde gye badduka baafuba nnyo okulabika ndi omutala guno bagwekwekera ddala buli musezi yenna we yali ali mu buzibu abasezi kika era obasanga nga kikwatagana bw'obanga tolya mufu oba olimu omunnyo era bo baba bakwagala ze vampire local vampires tugenda maaso kaakati ku misinde gye baabagobye ekiro n'obudde okukya baabano enkalamate bali bubi. In fact this is enkalamazzi kuba enkalamate oba olina kunywa mata kati enkalamazzi ebaluma baabagobye emisinde obedde abatuyanira kumukumu nga tugenda kukola tutya bannange abantu batunoonya tukalakata migo kuba abali tebalya bakwatira kutta kusuula katugenda kukola tutya Selunya Ernest Kaddu wuuyo empalata yonna etudde mu ntumbwe z'abantu kakye tulina okukola kwe kunoonya yetuwangaalira ewapya kuba guno omutala batutegedde toyina woolaga ne bakujjako endaga muntu ng'oli musezi akabonero baba bamanyi bano bali kali banga abalina okunoonya batandikira obulamu bwabwe naye waliwo ababa baali abasezi oluusi bo ne badduka omuzimu ogwo gubaleetera okusera era ne basengukira mu mitala emirala kati balina ekiro okuleka ne banoonya ekyokukola balabe nga babeegatta ku basezi bannaabwe abali mu mitala emirala atane bafuuka nnyo buzibu gye babeera baba beeyongera kubanga gye babadde babeera ebintu byo byongedde kubeera bibi ono yebazza nnyo Wilberforce Oligino n'emuzi gwe bakazzako erya Lucas Noble ekibira nga tonnafuna kanyama kakulya ng'omusezi okubeera mu kibira ekyo obanga atamanyi kyokula efirimu yaffe nga batandika kuyita mu bibira by'ebukunja naye ate mu bibira by'ebukunja waliwo abeerayo nga yeetuulidde eyo yeetegereza atali omu ku basezi bano kati obudde bwaziba ekiro baasula mu bibira ebyo by'ebukunja omusezi nga tannaba kuwuuta ku supu wa kyenda kya muntu aba abongoota ng'omulwadde wa sleeping sickness taba na maanyi amaanyi aba nago ng'awuse ku busomyo oba kale nga yalidde ku nkizi kati baasula awo ennaku bbiri bali mu kibira wabula ekibira kye balimu emisana twalengedde mulimu atuulamu n'aba nga yeetegereza Selunya Ernest Kaddu ate omusezi buli waba alidde abafu abawera ate ye aba ali atya okuliibwa oyinza ogwa ku mutala ng'ate mulimu abasezi abali abasezi nga ye tayagala muntu
Tagara kina muntu nga yeye ameenda Msezi peke yake. Kama wewe umekuja huko Msezi bata wewe utalia mama. Ekyatandika butandisi. Iranga tugenda maso. Gwe kiki kino ogenda okwetegereza kachikana akayimiridde ku migongo gy'abano kati omusezi obwedda asumagira agenda okwetegereza waliwo ekiri mu kibira ekibuukirabuukira ku nkizi z'abasezi beebase kali kyababuukirabuukira ku nkizi kyo ne kikwate kubo ne kyeyongerayo nga kimaze babuukirabuukira ku nkizi yabazukusa tebazukuka ye yali alabye mwe wano tetujja sulawo mwamuke mwangwe mangu yabazukusa mwe ekintu kibadde wano bamusa n'agamba kyonna ekiri mu kibira muno tetuyinaamu buweerero nze siina gasubwa kuuta ku supu addako okubeera nga mu kibira ky'olimu mulimu ekikambo okusinga kugwa omusezi then tebaba buwuutiro bwanva bulala mwanguwe tugende kye balina okukola kwegenda naye tulagawa tamwerabira era nga bakwataawo ebisiki nga batandika kwolekera baagaye balina okuleka ne bazuula basezi bannaabwe abali mitala egimu gye bayinza okuleka ne bafunamu obuyambi kuliko abasezi abazadde kati akaana ndowooza omwana w'omuntu ayonka bbeere kati ate omwana w'omusezi aba ayagala kutusomya munnange nga bayitawo akaseera okuva lwe baafubutuka mu bibira ebyo tugenda mu maaso kaakati oluvannyuma ne gye baddukira tetwamanya naye waliwo afubutuka ne tundubaali kyavadde manju yadde manju efirimu egenda maaso nga yala bulungi tundubaali mujje tewali alaba nga bulijjo ki mwanguwe abasezi bano balina gye baatuukira kaakati obudde bwe bukya ku makya muyina kudda manju mutundubaali buli wamu abasezi baali mu buzibu bw'otalabanga yanguwa kati nga mugaso okulaba erabe olaba waliwo alaba kakati wano loodi yalinga abeerawo yekka era ng'abantu b'okukyalo kino abasezi bano gye baddukira buli mutuuze bamumanyi nti abeerawo yekka ate abantu b'okukyalo bakyalakyala nnyo okumanya mutuuze munnaabwe embeera ki gy'alimu ono naye akayumba kaalina kalinga ebbwa kati kyava agenda erudda n'asooka abikka bali buli we bukya balina kusiiba awo nga bababikidde awo kukyala abantu tebabalaba waliwo ekyalo kyogendako nga babasezi babakonga lusu era nga babalabirako baba batema bufiififi kati batule nga luwadde guse yajja abuuza nnyinimu kumba akyali eno akweka bujulizi kati nga mulindire wali katebe nze nina ensonga zange zenzigiddeko oyo musajja namugadda nyanguyiza ebintu munyagala ettundubaali lyange n'omukozi kati yamugaa ndi nze gwe baleese nga banfunidde omulimu kirabika
yabadde ategeeza nze kati ng'agamba ndi oba oli mukozi ekyo kyonzikiriza kale nja kutwala naye ate namwazika etundubali yange aludde nayo nze mwanye zange sebo lindira eri ayagala gendako manju goŋŋamba w'okulindira kumbe nnyinimu bw'awulira kyava avaayo yagamba teyazze kukyala tontuuzatuuza lodi n'avaayo ye mukulu chaimaani kani ng'amugamba ebintu byenjagala obimanyi nali nakugamba nfuna omukozi omukozi yo namufuna naye tundubali lyo nkyalikozesaako ono agamba ayagala kwanika mumwanyize enaku zino emmwanyi okuzaanika mu lujja ate enkuba etonnya nezitwala neziba ku tundubali zibeera oke kuba ozingako lumu kati emuga etundubali alireete kati ng'amugamba nga ni wakyaza abantu olina abantu be wakyaza ate ebiseera ebisinga tebaagala nnyo okukyaza abantu ku kyalo kuno bwe batamanyi kuba buli okyaza abantu bootategeera ku kyalo oba okyaziza emitawaana gye bajja najjo abantu baba n'emitawaana gyabwe buli w'omukyaza manya nti okyaziza emitawaana gye waliwo ate abaali omuntu kati okuva ku kyalo kuno kuba amawulire agajja gatambulamu kuliko abantu ababeerako abatategeeka gye baava ennaku zino waliwo mayiti gye baaziikula ey'omwana ono yafa sumaama waliwo omwana yafa sumaama mayiti bagiridde muvubuka yangu yabagire nga nno kyava mga yangwe naawe oba olabye ku bantu abo mbuulira mangu kono ni kale yangu kakyava mugamba yangwe bave wano ng'amugumya tundubali bagenda lireeta ono baleese mukozi chairman yali yatuma loodi omukozi ono kyava amumuwa wabula omukozi gwamuwa fenna tumanyi gye baava be basezi be batwala kirinnya mutika abatwala na miggo baali basera erudda in fact nga bada n'abantu abalamu kakanno baafuna basezi bannaabwe gye baddukira kweni kati tugenda kula tukyayye bannange agenda okuli tundubali lizannya ono alabika ali musezi naye ebyokulya n'abirokoka tubola asiba ku kyalo kuno kwali abantu badde kye babalya nnyo naye okubola yakyaza bano abantu babali okukamala nze sijja kusiiba mutundubali musajja najja ndi mwaka munyunguka kati nze nanzuno ntundulanga awatatunuulikika kati ng'agamba lwaki muva mutundubali ate tujja siiba mutundubali tebalina kusiiba ku kyalo nga bataayaaya kuba ebizibu bijja kubajjira kino ekyalo ate bo kakisabalwako omuntu yenna ayingidde ekyalo kino nga toli waako babagenda kutemanga ne polisi tenajja kati yo waluganda lwabwe abagani badde mutundubali mbabuulira bwemanga temusobola nga kyemba kumye muddemu minyolo aganye emugu muri susse bususe minyolo tayagala kudda mutundubali ye Kasire John Bosco minyolo oba kwewayo twewe naye bannange nze ebintu by'okunsibya mutundubali n'omwana wange kaseera abeera asinda yenna afunye ne gundi piripoma kwatuleetedde n'obuzibu akaana katunulanga piripoma mwe mulabe n'embeera gye tuli banne nze n'embeera ngikwoyi ey'okusiba mutundubali kati ngenda bavaamu babi ebyo ngenda bagoba nze era sikyabamanyi we banambuuza nze ngenda beegana sikakuba tuva mu lulyo lwe lumu olwayogera ekyo oyagala twegaana wuuyo takyalina nakulya kati oba ofuuse muntu etugenda kulya kyaggulu otusibye otya mutundubali gwe omwana eyaffe yazaalibwa mu kitambo ate n'olyoka okidduka nodda neeno sibo kakati n'okutugoba oyagala tugoba ate tuwaddukira eno otuyamba afazaali tulya gwe ennyumba ne tugyeddiza ne bamuyingiza akasi leeta kwata omumata kuba enduulu kwata ani yategedde akambe gye kale ono waffe tetujja mulunga tujja mulya taliimu nnyanya nange ne baleeta akabazzi basembayo okulaba nga wa mutwe munene ayinza obutayiwa birungo obwongo bukola nga esavu ne bayingira ekimwanyi laba abasezi we bayingidde bukunja nga batandikidde kuwaaba yennyini oli mu famire y'abasezi wabaddukamu bwe bamanya wooli oba kyewaggule bakulyanga gwe batalabangako ne basaawo endagala bawagala nnyo ebyenda ebiwowoolo teekawo endagala kibumba tekigwa mu gundi mu kamyu kibumba kiyinza okugwa mu kamyu n'otuuka kitokoza ne kikwokya kwata emimwa kwata emimwa abange be bandidde
sale kundi naawe buli osale kundi oba okazibye edduuka oli tekaddamu kuleekaana minyolo njagala akafuba banange sajja wo ebanyonza emimwa bagiyita madigostini bukunja nga bulijjo yino evudde mu prize film Uganda movie production name is video ne batandika soko baga akatumbu tukwa twagala twanyweza banange yalabi laba basajja ate omuntu atali nkoko ne banasooka kumanya nti oba baliko bajja kuddibambo kyeyamaani ogenda okwetegereza kino kituse bannange kino tukuze tutya kali baalaba kinywa si kyangu kinywa atuukira nnyo manju ani atambulira mu kinywa efirimu egenda mu maaso baalaba kinywa yabadde akonkona mwana gwe buli woolaba kinywa ako kabonero ka miranga kinywa atambula kali ssentebe ye nga ssentebe w'ekyalo obulombolombo bw'ekyalo kuno nennono abumanyi kinywa n'akangamu vaayo kinywa buli we yakulabikiranga wabangamu ekitateredde waliwo ava okusala weyiti yebazanye wiriba wuyo bamutute wa ssentebe ng'agenda kukola era agenda maaso ali ku mulimu gwe bano bagenda okuva emanju jangu ne bamukwata bamugjayo alaja nabanaye mundeke apaana kinywa abadde aludde okulabika wano lwaki okuba batandise okola nnaku bbiri kinywa najja oteekeddwa okuba nga oliko obuzibu genda todda wano bambi tongo bamulimu n'akagufu nakaleka enkola omwezi ne bamugoba lwaki omwami ono bamugobye okuva lwe bamuwandiise ku mulimu nnaku bbiri kinywa n'alabika kinywa okulabika wabaawo ekitali kituufu ku batuuze abapya bali ku kyalo kati bamugobye yebazanya wiriba force original names Lucas Nobo bamugoba tebamuganya wadde okulya ekyemisana ate wuyo abadde ava kusala weyiti enjala emuluma ne bamuweereza obugugutwala olabika olimu obusezi olaba kinywaze yakanda kwewozaako ng'atali musezi era yetaserangako yagenda okujja ano ng'ekimuleese kwekkola bannange munyambe siri musezi bannange siserangako munyambe yakanda kwewozaako bamugamba tambula ogende totuleetako busezi bwakaseera abeeri kinywa kalabise kinywa walabikira wabaawo obuzibu nga bamugoba kakwata obugoye bwe naye ng'ekyamazima okujja ebukunja balina gye baali basoose okulya era ekyabagoyo gyali migo omuntu otegendereza ng'olinamu omuze ogutakwatagana n'abantu b'olimu weekanga omuze ogwo gwe gugobezza kati kyanwadde kirungi nga tonnayingira mu bantu omanye emize eki gye batayagala era egitakola oba obuze bwobumanyi tebukola mu bantu obeeko obusa nti wejjeemu emize egyo egitakwatagana n'abantu ng'akwata kubo bagambye nti kinywa bwajja wabaawo obuzibu wabazze kyova olaba ssentebe agobye omukozi ono gwe yakafuna era ng'amutebereza okuba nga alimu olusezi kuba kinywa awunyiriza abasezi
bw'obeera olimu obusezi kinywa jja nnyo kyova olaba abasezi abamu bakaluubirizibwa okulya mu enzigi ezimu abafu kati yeetegereza ekinywa kyenku kitambula oba taboogera kinywa waliwo yalabye ekitali kituufu genda okwetegereza kinywa oddangayo wano eno tewabeera basezi kino ekyalo ky'omutala guliko kinywa bw'obeera olimu olusezi bakuyiribya buyiribya mutaka yadduka kinywa oyo bamuyiribya batyo kakati mbudde obwekiro batandise baalidde yali yabaleeta kati ekiro omuluka guno omupya engeri gye batannafunamu muggo gwonna akulembedde squad minyoro yakulembedde squad omusezi tasireyinga naye amabeere ne livansi babyalambyale baabo wuuyo woza tooke nga terisampu mumpu kitooke kisiza mwaka gumu bigenda mu myaka laba abasezi akanyuga ebbeere laba omusezi nange musezi awo osanga omuyaye ng'ali mwayajiya laba minyoro laba firimu egenda maaso nagambye zigenda ku Blaze wali eri ku Plaza edduuka liri FF16 kadi bano abafuluma ekiro musimanyi obaye zika erikuluma ekiro n'ofuluma ogenda okoleki olijjemu oba olisale